egy'okubakuba bakukubye bo baatuwadde ziri embi batukubye ziri embi naye naffe ne tubaweezaffe Hiroshima Nagasaki yenna osaaga n'eno Uganda oli mu mbeera ki obulumi bungi waliwo omuyayi bamuyita Namaliri yankuba upper left upper cut ya wano nenyingira njiwulira muli ne wemba ku kitanda okwo ng'enjiijira etambula naye ebya ghetto bwe biba bijja kuggwa tefaayo Namaliri yani bali awo abo abayaaya abakonekitinga abantu ogenda ewassala eggulu abakubi ba ddiiru ababba ssente za gavumenti bebo bannamaliri tetwetaaga namwogerako muwa platform empalana yavudde kuki tewali gwe tuwalana bannanga abatulaba nze bampita omukunji atasera tetulina muntu gwe tuwalana wabula emirembe gyaffe mugitulekere abantu bano bakozesa reverse psychology ne bagyogereza nnyo ensi batunyigiriza ekimala bakwata eddoboozi lyaffe ng'abayimbi ne bagamba mbu ye bagenda tukiikirira eri mu bakulu naye ng'ate ekituufu kiri nti tebakiikirira ffe beekiikirira nga bo abo abakwata eddoboozi ly'abayimbi Gerard Kiweewo oyo nga tuli mu lockdown wano oyo katemba wotuwala abayimbi eggulu wabeereddewo bajja eno mu ghetto ne batuwandiisa ng'abayimbi ne batugamba tugenda ggulu kujja ssente wasali musale ne bajjanga ne batusondamu ssente mbu tugulire General Sali Musale ebirabo mbu bwe tutuuka ku geeti basobole tukkiriza okutuuka eri mu magye okumulaba era twakikola ne tusonda nga akasente nga tukabawa Gerard Sali Musale bwe yamala otuwa ssente ezaawamu miliyoni 100 Gerard Kiweewa ne yeefuula ne batandika okubuuza mpozi oyo abuuza ku ssente yayimba luyimba ki atalina luyimba lwe yayimba watwala waky'eggulu bwe tuvaawo mu kubanja ssente Kiweewa yakusitula abayaaye be najja nabo nga bakutte blooka buli mwana yali abanja ssente ne babakuba amabulooka ku mitwe emitwe ne bajjasa we have those videos abaana bali mu ghetto basirisi teri abanoonya bwe twalaba nti biriyingiddemu okufa ne tugamba katudde mu ghetto tweyiye nga bwe kyalinga ate era tuba tulyeyo era ne Fina Mugerwa era naye najja ng'ayitamu eyo gye bayita Wuma Sako akakabinja kawuma mbu n'atugamba gavumenti empadde ssente ng'eyita mu microfinance center tuwa abayimbi bano abamaze emyaka 2 n'ekitundu mu mayumba nga tebakola naye n'agamba ssente zino sigenda sooka zibagabira ngenda bawola buwozi emitwalo 6 bwe bakuwola emitwalo 6 ozzaayo miliyoni 1.18 ekituufu kiri nti that interest rate eri abnormal naye era twali tetulina kyakola ne tugamba katukole nga bwe tuzzaayo nze mwennyini kamwakoogera omukunji atasera abampa looni eyo ne ntandika osasula looni ne mbaddiza ssente miliyoni 1.18 bwe yaggwayo nga bwe baatusuubiza nti mugenda bw'omalayo looni komawo tukuwa endala esinga ku eri ogende mu maaso ne ka bizinesi nakubira Fina Mugerwa essimu Fina Masanyalaze yaŋŋamba kubira Alima Namakula naŋŋamba kubira Isaac Luki naŋŋamba kubira Anthony Baliruno bakwongerayo Anthony Baliruno naŋŋamba nalinnya ennyonyi siri mu ggwanga funa gw'ofunaawo ekyazzeeko olwo tuli mu myezi 3 manja ssente baazigaanira nalabye Big Eye kuvaayo mbwago byalima Namakula ne Luki ne Fina Mugerwa ababadde mu ssente zaffe kyokka abagobye nga ffe tebannatuddiza ssente zaffe question Alima Namakula ne Fina Mugerwa baba banyimye ssente zange oyo Big Eye agenda kumpa ssente Katonda akumye ekyamagero sitaani akikuwe bwe baavudde awo drama yenna bamaze omukola ne bategeka Janza Award omuntu atulaba ku TV bamukubisa psychology nga beekwasa mbu abaana ba ghetto buli kadde baba mu njaga baba tebategeera at a certain extent of time tuba tutegeera wawo kinyobwa wowuyango oli hayi abantu abo akakodiyo kaabwe kali bwe kati okuva lockdown bwe yajja abantu abo bakola obwo obubiina simanyi Wuma ne bagatta eddoboozi ly'abannabitone lyonna ne balikwatira awantu wamu ne bagamba be bagenda otwogereranga mu gavumenti kati bagenda eri mu gavumenti ne bajjayo emididi gy'essente biliyoni ne biliyoni ne bagamba nga bazireetedde bayimbi bwe bazireeta ne bamala okuzirya ne baleeta tteeka endala ne banona endala I request let all that drama stop with immediate effect. Fina yakuwonya atya
amagye bayita amagye mangi nga gasinga abantu era yegayambye bwe baali bategeka ogwo omukolo ebituluma bingi lwakuba tusirika bo ne bagamba mbu tuli mu njaga nze natuuse ku Janza Award abantu ababadde ku mukolo nga ne masiki tebazambadde babadde bangi nnyo n'okusinga abantu ababeera mu kivulu ekya bulijjo ng'era buli omu atudde ku munne. Lwaki we mubeera nga mwe abajjanza Award abakwata eddoboozi ly'abayimbi we muba nga musobola okutegeka ebyo, lwaki n'abayimbi abalala nabo temubaleka buli omu n'ategeka ky'asobola? From there mba nkumya obuntu bulamu ntudde bwe nti ngenda okulengera Gerald Kiweewa ayingirawo ku stage n'akabondo kaabwe nga we babba ssente bambadde ekyambalo kya Uganda flag mbu basobole okulaga ensi mbu bo baagala nnyo ensi yaabwe Uganda, mbu bambala n'ekyambalo kya Uganda ensi ebalabe ku international level kuba bali mu kamera kyokka bwe baveeyo nga bajja eno wansi nga batukaabya akayirigombe. Honestly, I want all that drama to stop. Gwogwa mu kibiina ki? Ekyo ekibiina ky'abannansi mwendi naye ate ababbi n'oluyimba lwennyini lwe bazze oyimbawo ku stage nga tuli ku Janza Award baluyita tukooye okuzungira eggulu. Oluyimba olwo twalukola abayimbi 17 mwendi naye we bazze ku stage bo nga ababbi ye basigalamu ne bagoba abalala bonna abasigadde. Era oluyimba ye lwatuweesa miliyoni 10 ewa Genosali Musale naye be bataawa ssente ne mu luyimba baabajjamu era baabadde bazze luyimba bokka naye ng'oliginal version yalwo nange mwendi. Watu bakuwadde invitation baziwadde babbi bannaabwe emikolo bagikola ye kyovolaba bayita amagye mangi okusinga abantu aba bulijjo. Lwaki oleeta amagye mangi okusinga abantu? Kitegeeza olina kyokukusa. Abantu bano bwe bamala okubba ssente ziri biliyoni za gavumenti ne bajja neno ne batubba ke tulina nga bagenda bafuna ab'emmundu ab'amagye n'emmundu zikase piki nyingi nga bazireeta nga baziteekawo zibawe security. Baba manye ekiddako kati akabadi k'emmundu kaawedde. Kuliko kaaki siddamu kulaba akabadi k'emmundu. Okanga osinga n'emmundu. Akabadi k'emmundu kakome tekakyasobola kukola. Ffe tetulina muntu gwe tulingiriza mu sowaani ye na ssente mmeka zaafunye. Mr. Ragadi n'abantu mwenna abaakwata eddoboozi ly'abayimbi bwe muba mubbye ssente zammwe oba biliyoni mmeka muleese Yugi Connect concert muleese simanyi wuma buli kabadi mukakoze bwe muba mumaze okulya ssente zammwe muzirye mu kkote temujja ate eno mu ghetto okutuggyako akatono ke tulina. Bo beekwasa mu ku Yugi Connect baabawandiika nga mwe mwagaana olw'okuba nti ssente zaali ntono. Baatuwandiika ne tugaana? Ani yagaana? Kugambye obwo bwonna bubadi buli we bakola tteeke yaabwe neggwa ebanga eggwa nga bateekawo some kind of battle nga bo beefuula mbu beekuba. Okitegedde ng'ekyo kizikira nga baleeta ekirala era kwe kuleeta Janza Award. Kati Janza Award kyemmanyi ebadde eggwa era bateko baliwo abafumba awo Nseenene Award kati etekuba eriayo yafumbye Enziga Award zonna zijja mugenda ziraba drama yenna agenda baawo mu COVID. Nze nakugambye bo buli bakwata eddoboozi ly'abayimbi kati ono psychology ali bw'ati banyigiriza omuyimbi abayimbi ne babeera eno ne batandika ovuma gavumenti yetusibye mu mayumba eganya osimulula abayimbi okola. Gavumenti si yetuganya okukola. Abantu betwakwasa eddoboozi lyaffe abaakwata eddoboozi abatuwogerera mu gavumenti be batulemeseza okukola kuba bwe bagenda mu bakulu babagamba abayimbi batugambye baagala Janza Award. Njagala omuntu omu aveeyo ambuulira ebibuuzo ebi. Janza Award kitegeeza ki? Ani yakutuma oleete Janza Award nga abayimbi bamaze emyaka 2 mu nju nga tebakola? Abo abatuuse ku Janza Award be walabye bo bagamba baasayininga nga amannya gabo abayimbi bonna. Janza Award n'abayimbi be baaziwadde tebazze. Nze ngambye natuuka ku Janza saagala kubuulira ngeri gye natuukawo naye natunulanga nga basoma Janza Award nga ne be basoma okuva ku bapasita Bugembe Simanyi baani bonna nga tebaliiwo nga bagamba ani yakiikiridde gundi. Kati omuntu otuuse omuwa awadi atuuse n'ogizira agikulekere. Nagamba kambeere waka neebake n'ensonyiwe Janza Award yo naye era nga tosobola kugula maaso kugamba lwaki omuntu aziza award. Omuntu omuwadde baleese Janza Award ekibaawo kinene kyebakwata kyebawa omuntu tekiriiko yadde ennusu 10. Why all this drama? Lwaki tusaba busabi? Lwaki totuleka ne tuddayo ne tuyimba? Bwe tunaagenda okuyimba asobola otegeka Lugoga agende
asobola freedom sita gyepikire n'oyo omuyimbi gwolabanga atasobola yalina waasobola era naye waagenda okgenda kuba bewaba ssente ze okusinga otukuumira mu kutufuula babbeega nga tubasabiriza ng'ate temusobola kutuyamba. Amaziga ge mutukaabiza nsaba gamala. batuse n'obba kuba ebikonde bwe mbanga naze kati nze nsinga obba ow'ekisa mu ghetto bw'abanga asinga obba ow'ekisa yatuuse kweyo level. Think about abatalina kisa. Kati omukunja okoze otya okusimatuka abasajja abo lunaku okubasimatuka obukodyo bwaffe bw'abaana ba ghetto tebeetaaga bumanyi. watuuka otya kujjayo abasajja tebakuyita naye n'otuuka n'okupafominga n'opafominga ku stage wakikola oti anti kyekyo kyenkugamba nti abo abasajja bagamba nti abaana ba ghetto buli kadde baba banywedde enjaga baba tebategeera. Kati njagala bategeere nti abaana ba ghetto bategeera. Buli omu ekyo ekibuzo tukirekere buli omu bo bategeere baleeta amagye mangi nnyo n'emmundu nnyingi nayitawo ntya n'entuuka. akasembayo Njagala okusaba abatulaba ffenna ne bakama baffe abaakwata eddoboozi ly'abayimbi tetulina gwe tuwalanira tetulina kye tubaagaza naye tubasaba nga nammwe mutegeka ebyo ebivulu byammwe n'emikolo ne mujjuza mugambe abakulu naffe batute bwe muba mugamba nti tetuli bayimbi ffe tumanyi gye tugenda nona ssente zaffe mutuleke bulesi tukole kyemwagala kye twagala. sikuzaako